Paalamenti eyina ebiragiro ebikakali byefulumiza ebigenda okugobererwa ku nguudo nga kati obutale obuliraanye amakubo bwakugibwawo ne siteegi z'emmotoka eziri ku mabbali g'enguudo Ssengulwe mu kaweefube w'okkendeeza ku bubenje mu ggwanga. Mu biragiro ebiyisiddwa ekitongole kya UNRA kiragiddwa okujja bunambira emmotoka eziba zifiiridde ku makubo n'ezo zipaakinga ku mabbali okumala eddakiika ezisukka 30. UNRA has immediately offered at least 8 tow vehicles to tow the abandoned vehicles on the roads. Era baakusengula paaka eziri ku makubo n'obutale obwassibwa ku nguudo. UNRA is directed to immediately remove the roadside markets and taxi parks that have encroached onto the roads and road reserves. Ebifo ebinookoddwayo kuliko Busega, Kireka, Kaleerwe n'ebirala byagamba nti ebimu ku biviirako obubenje era singa wabaawo emmotoka eziwabye abantu bangi balusuulamu akaba. When you go to Busega, will you even pass? When you go to Lukaya, Kareilwe, Kamocha, all those areas. Sipiika bw'avudde wano alagidde poliisi ey'ebidduka okujja obuuma bunsegulira buyite sirens mu mmotoka z'abantu abatagwanidde kuba nabo kyagamba nti abasinga babukozesa bubi ne baleeta obubenje. Uganda Police Force should scale up monitoring and enforce compliance with the right of way and use of lead cars. These people who come with the sirens, with the lead cars, push you off the road. And what we agreed, this must be immediate. Remove them. Agamba nti bamaze okukkiriziganya n'emikutu gy'amawulire gyonna okuli TV ne radio okuwa ababaka n'abakungu ba gavumenti omwaganya okusomesa abantu ku nsonga ey'okukendeeza obubenje ku nguudo awatali kubasasuza. All the televisions have agreed to give us airtime for us to be able to create awareness on accidents for free. It's a fight for the whole country. It's no longer an issue of parliament. Agamba nti wajja kubaawo alipoota ennambulukufu erina okuleetebwanga ku buli nkomerero ya mwezi ng'ennyonnyola wa we batuuse mu kukwasisa ebiragiro bino olwo paalamenti egitunulemu erabe ekiddako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.